abatuuze b'e Namuwongo Kisugu kw'ossa ab'oluganda n'abaana b'omugenzi Moses Vale Kisembe ali omusirikale wa poliisi bakeeredde Maziga na Miranga oluvannyuma lw'abawannyondo ba kkooti okuzingako amaka gaabwe kitaabwe mwe yabaleka ne batandika okukwata ebintu byonna nga babikasuka ebweru. Namwandu w'omugenzi Rosemary Kisembo n'abaana be bagamba nti bbaawe bwe yali tannafa ebintu bye byonna yaleka abikwasizza muganda we Joseph Asiimwe nti era ono ye yabalyamu olukwe n'atunda amaka gaabwe. Banfulumye n'ebintu byange byonna n'abaana naye sina wendaga. Njagala pulezidenti onyambe minisita Anabakooba munyambe nfa banzita bano puresha eri waggulu sina wendaga ndi wano mbakabiridde pulezidenti Museveni fe abantu baba wansi batutulugunya nnyo tulagewa. Kisembo yaleka abaana bana era nga bonna bawala kyokka nga baawula bannyaabwe era ababiri be balyamu mbu bannaabwe olukwe ne bakolagana n'ababbi ne batunda ennyumba eno. Ennyumba eno ng'esangibwa mu zooni emanyiddwa nga Kayongo, ababaliriza abatono bagamba nti mu kiseera kino weetudde n'obwagaagavu bwayo evaamu ensimbi ezisoba akawumbi kyokka bo bagamba bannannyiniyo nti ku nsimbi ezagitundibwa tebaafunako wadde 10 era tebaamanya bungi bwazo. RDC wa Kampala kw'ossa ssentebe wa zooni ennyumba eno mwe badde esangibwa batuuseeko mu maka gano ng'ebintu bikasukwa ebweru naye mu kwogerako nabo batugambye nti baabitegeerako nga bikyali mu kkooti naye mu kiseera kino tebalina kye bayinza kuyamba bamulekwa na Namwandu. Ensonga zino nange zikyambuzaabuziza okuzitegeera obulungi kubanga nasooka waliwo omwami yasooka nankubira essimu nga ngamba nti alina ebbaluwa gyaleese nti baagala kujja mu bantu bano bubeewola ssente mu bbanka ezibalimu okusasula bukati bbanka neetwala ki neetwala ennyumba nebaako gwegiguza. Ngenda okukubira abatuuze bano ku nsonga ezo ne bangamba bo tebeewolangako ki tebeewolangako ssente wabula balina anko waabwe muganda wa taata waabwe yakola olukujjukujju olw'okuzannyira mu bintu ebyo ebyokufera okubatwalako ennyumba yaabwe. Eyo kibadde kibi nnyo eyo omukyala naye nga kisibuka ku okulyamu olukwe. Yali mulamu we nga muganda wa bbaawe ddala yamulyamu olukwe n'atunda ne bagenda ne mu banka. Kati ebadde esusse gundi kkooti yawa okulagira omwaka oguyise May nga 23 ogwokutaano 2024 nti bave mu nju. Naye of course tubadde tulaba engeri gye tusobola okuyambako naye nga buteerere kkooti bw'ebeeragidde. Namwandu n'abaana b'omugenzi Vale Masiko yali omusirikale wa poliisi nga wa nnyota 3 kati baagala Pulezidenti Museveni aveeyo abadduukirire ennyumba yaabwe esobole okutaasibwa bafune aw'okusula.
Twanfuna bwenganya bulye tulaga batugoba bagamba ffe bakyamu. Bwe musajja ye mutuufu naye nga ye mutuufu ye yagula kwani lwaki tayogera ni gwe yagulako. Bamuyita Asimu Joseph ye yatunda ebintu byaffe. Ne beekuŋŋaanya beekobaana ffe tetumanyi tetulina kye tumanyi. Tulaba abantu okujja kutujja mu nyumba naye nga twazza gwaki ffe okulwanira ebintu bya kitaffe gwe musango. Bannange twetaaga obwenkanya. Tusaba n'ekitongole ekiramuzi kibeerenga n'obwenkanya naye si kubeera nti bagenda tufufuganyiza bwe batyo. Ebintu byabwe nayo emyaka nga 2 kati egiwedde kati tumukubira kati ngule. Myaka emeka nga nze simanyi gye babeera. Tubaleetekamu ebintu byabwe bye bamanyi bambeeko nawummula. Bano bagambye nti ensonga nga zikyali mu kkooti baddukira mu buli ofiisi batayambibwa era nga bagamba nti n'abakulembeze b'ekitundu bayinza okuba nga olukwe lw'okutunda ebyabwe balwenyigiramu. Omwami ono abasudde ebweru nagezaako okumubuuza nti oba ebintu bye mukola nga biri mu mateeka ffe nga LC tetufunanga ku kiwandiiko kyonna kiva kye mwali mutuleetedde nti oba kkooti egambye nti bwe muti ne bwe muti musuule abantu ebweru naffe twagalako kopi tusobole okulaba ebiwandiiko ebyo. Babadde tebampangako kiwandiiko wabula nga bankubira simu kyamani jangu obeerewo oba okukubiriza kw'empaayo abaami ebyapa muwandiike mu mannya g'abakyala bammwe n'abaana bammwe. Omukyala oli naye okaddiye okuzaddemu abaana 5 6 g'osubira agenda kuvaawo alagibwa. Muteere ddala ku kyapa n'abaana bo otegeere nti ne waba wabaddewo ekibaddewo Mukama n'akujja mu bulamu bw'ensi abaana bo tebagenda kuddaawo babalabise ennaku babagye mu bintu bye wakolerera ebbanga lyo lyonna.